nga babireseewo naye tebabireka nawo. Naye ffe olw'obunaku kyekiri kyegambye nti oba omwavu teyeetengerera. Tulina omwoyo omutono, tulina nenge. Tewaliwo kigenda kukuuma nnono zaffe wano buwangwa nga kigambo okuleeta federo. Federo si bya bufuzi byokka. Bujinga bwe batawaanya. Federo omusoga asobola okubeera ne federo. Exactly. Federo yes, equitable system of governance. Eddira obuyinza nebugabanya wakati w'oyo atudde mu ntebe eyawamu kibayita central government naye obuyinza obulala mu ssemateeka w'eggwanga nebuddiza ebitundu ebiri ku regional basis. Buli kitundu nekibeera kirina ensonga zisobola okwekolerako. Ate ng'ensonga ezo zinokoddwayo tewabaawo kitundu kiyingira mu buyinza bwa kitundu kirala. Era mukama wange nsaba onjazika eddakiika 3 zokka ku nsonga eyo eya federo. Mbadde nze nsaba. Esebo. Olw'okubanga ndaba akadde katugenzeeko ate waliwo obundi obujja. Ngenda kuwa eddakiika 2 naye bwe tuba tutandika ku Sande ejja twogere ku nsonga ya federo. Alhamdulillah. Bannanga balungi abaagalwa kambabuulire. Mukulu Mubiru kozi oyina abaana era oli omusajja ayina omukyala. Wandyagadde nnyo amateeka agafuga ewange gafuge wuwo. Wandyagadde nnyo obulombolombo bw'omukyoli bufuge obw'omuganda. Ndi mukatuliki oli mu Islam. Mu muzikiti ndaba temuyingiza ngatto. Nze nyingira nazo sifuddeyo bazivaawa. Wandyagadde nnyo bwe mbanzize okunoonya obululu muzikiti nyingize ngatto zange kuba nyina obuyinza. Eyo federo ye Ayatul Kursiyu ngekutuusibwako abafamile ya Muhammad Kigozi okuleka omusiraamu n'atambuza ennono ze ng'obusiraamu bwe bumuyigiriza. Omukatuliki n'atambuza ennono ze ng'obukatuliki bwe bumuyigiriza. Omuorthodox n'akola atyo. Omuadvent n'atalya nswa na kamyu. Eyo federo munzikiriza. N'embyenfuna mu West Nile nga bali mataaba. Tewali nsonga lwaki eddongoosezo lya taaba lyandibadde wano ku industry y'ejjinja. Nitagende eri. Tewali nsonga lwaki mountain gorillas ezivaamu ssente nnyingi ennyo mu bulambuzi nga n'obulwadde obuzivaako buluma b'ekigezi eri wawwa gye ziva. Tewali nsonga lwaki omuntu ajja okulaba amaziko okuva e Japan ssente azireka ekamwokya. Kiri automatic ezo ssente Katonda yagala eby'obugagga gorillas ezo yagala zibeere eri. Leka babeere ba first beneficiary, ba biggest beneficiary, bannannyinizo Katonda yeziteeka. Kakati Uganda yawamu olw'okuba ekola ku byokwerinda okulima enguudo okuzimba amasomero bikyebeereko percentage gyefuna naye nga ssente zisoose eri nga zimanyiddwa nti 30% kuziva mu golira zisigalayo eri kuba nabo balina ebizibu ebiki ebyabwe. That is federal. Tewali nsonga lwaki olwaleero amasannyalaze kiira Owen Falls Dam nga Katonda yagamba nti kagabeere g'abasoga. In fact party tulinako party nene Busoga ne Buganda ekitwawula Nairo. Bw'otunuulira dam eno esooka eyazimbwa erina mu Buganda ne Buganda terina na nsonga lwaki egikaayanira kubanga n'abasoga gye bagiteeka tebagifunamu era central government yakola ki. Tewali nsonga lwaki buli osanga amafuta ebunyolo osanga out of bound it is a government property naye nga ku mmeeza y'okuteeseganya ku mafuta ani anaagasimagana agira tekuli munyolo atuulako. Federo kintu kyangu nnyo. Tewali nsonga lwaki omuntu yenna anyigirizibwa lwandibadde oyambako kwa kunyigiriza okubeera omulabe wa federo. Oli mulabe wa federo kubanga basooka konzi byantegeera era tebaagala kuggula maaso kuba kunyigiriza afunamu nga totegeera kintu kino. Therefore independence eno Mukulu Mubiru sooka ogijaguze nga ggwe omuntu nga osoose kwenunula ku ebyo by'oyinako obusobozi. Beera mukozi ekimala. Abantu bagamba nnyo tukola naye weero gavumenti era exploitative etunyigiriza etubinika emisolo ye ejja kusigala ebikola naye era omusolo eguteeka kwayina kyayingiza. Oba point eyo gifuna. Olwa ne bweteteeke omusolo ne bwere batenyigiriza ne bwe neekola ne banaleeta federo nga gwoli lugoojamye era ojja kubeera mu bulamu obusabiriza era obutagasa abantu b'okulembera mu makaago. 2
lwana nga bw'osobola somesa abaana bo. Enkya gavumenti ne bwekyuka, enkya ne batufuna gavumenti erina obwenkanya obwenkana wa ng'abaana ababo wabaseetinga nga balina kufugibwa ng'ojja kusigala nga gwe n'abaana bo muli baliibwa nga temuli kitundu kwabo abalina okulya ku keeke y'eggwanga. Somesa abaki mu mbeera yonna enyigiriza, kaba kunyigirize emmwanyi keegula ennusu 4 naye ng'ogirina, okusinga neegula akakaaga ng'era tokola ki, ne bwe neegula omutwalo nga togirina ojja kuba togifunamu. Mubeere bakozi ekikola ki ekimala. Mukulu Mubiru waleese omulamu omugagga ennyo, mbula katono okuwamba omuzindaalo ate ekitasoboka. Nsaba ekisa kya Katonda akkirize kubanga ye supreme yali waggulu wa buli kimu, atulekere omukka guno mpaka Sande waakiri ekola ki, ate atulekere obusobozi obujja nga bw'onsuubiza. Tunnyonnyola abantu ekigambo federo. Bwe banaategeera federo, independence ejja bbanguyira okutegeera. Omukama Katonda bannagomba Mukulu Mubiru Gomba East 2026 ndi ku ballot paper ng'omubaka waabwe wa parliament. Obulamu nga bwe buli tekyaddawa, bannagomba teriyo munnabyabufuzi agenda kujja mu mbeera mbi yadde ombwati embeera embi gw'ogenda okujejjamu. Noonya munnabyabufuzi ng'alina ekyobugagga eki, ng'alina okumanya, ng'asobola n'okukoona ku bunafu bwo, so si kukuumira mu bunafu na butamanya, obeerewo ng'oli musabiriza oba ng'owaaniriza ye olw'akagaati kaakuwa. Omunnabyabufuzi agenda okufuula self starter, munnabyabufuzi agenda okuteeka ku ddaala ly'okumanya nti gw'osobola okwebeezawo so si kuyimirirawo ku ye. Gomba gwe yeetaaga. That is Nsibirwa. Akuume atakumira mpeera okitegedde. Kojja Francis Matovu Nsibirwa agambye ayagala kulaba nti asitula ekitiibwa ky'abannagomba. Tusinkane mu programu zaffe ezinaddako insha Allahu Taala, katugendeko ko mu ayatul kursiyu n'ebirala ebigenda okuddirira. Nze muzikulu wa Gabunga Mubiru Ali akuuma atakumira mpeera, mbaagaliza eggandaalo lya sabbiiti eddungi. Sijja kwebaza mukadde waffe wali aba Madina Islamic Junior School. Mwebale nnyo okulaba nti mukulu Ishaka mbadde mugoberera awo n'abalala bonna. Amina. Ku masjidi wali ku masjidi kalto masjidi wali ku Sidik. Oyo nteekateeka olukyalo olwetongodde n'abawuliriza abafaawo abagoberezi baffe tujje banayi tubabuuzeeko. By the way, ndowooza one time one day inshallah tujja kukola ne live talk show nga tuli nabaawo inshallah butereevu. Amina. Akumata 10 mpeera muganda wange Amiruse Wanyana nabo nabo oli nabo mbaagaliza eggandaalo lya Sande eddungi. Tusinkane inshallah taala. Sangibwe Poland ne Switzerland. Allahu la ilaha